tubatumiddeko nnyo abakyala nga ne ku Father's Day eyabaddewo ddi Father's Day yabaddewo ku weekend gwate omukyala gwe wabadde osuubira ekirabo manya abakyala baagala nnyo ebirabo n'okuweebwa ne ku Father's Day ate wabadde osuubira ekirabo okuva ku bbaawo okumakya mwagala nnyo ebintu eby'obuwereere ku Father's Day ate taata yabaagaba ekirabo nakwerawo gwe wabadde oyagala ekirabo naye munaye bataata bangi baviiriddemu awo tebalabye ku kirabo mubiri walabye ebirabo owange olunaku nange saalutegedde saalabye ebirabo nawumeyakowadda yangaye nti abaana bakuyita taata sibaliwo bonna bali ku ssomero ate nga ku Women's Day ne ku Mother's Day baagala ebirabo katonda yatonda abakyala anti ku Mother's Day era abaana bamuyita maama ng'ate bwe basaba ebirabo kati nze emirabo bitwalira maama wange kuba yesi maama wange genze Kasese nga tugenda e Kasese omanyi buli wawaawo enjega ebintu bingi ebyogerwa naddala ennaku zino kati ebintu bingi ebyayogeddwa ku bulumbaganyo bwakoleddwa e Kasese abamu ne bagamba nti wabaddewo Land Wrangles abalala ne bagamba nti waliwo enkayana mu badonors abalala ne bagamba nti bintu bya ADF abalala ne bagamba abalala babadde bakayanira ssente z'amabugo aba FDC nga bagamba nti ssente babawaddeyo ntono bukadde butaano butono okubuwa buli famire ez'abaana bano waliwo n'akakiiko kakateereddwawo kagenda kukulembera li minisita Kibazanga kagende kateese n'abayeekera ba ADF waliwo n'omusajja gwe baafunye yali wa ADF n'asala nadde ku ludda lwa gavumenti amanye abayeekera ne baga nti Kongo bateese naye gwega nti gavumenti tetunulidde just military option wabula neki n'okuteesa n'abayeekera bennyini kino kikome ekyo Zelensky si yayogeddeko ng'ayogera n'abakulembeze ba Afrika nabaga nti muyise Sudaani waliyo entalo Somalia mpulya y'entalo Kongo waliyo entalo Chad waliyo entalo Mozambique waliyo entalo Mozambique waliyo n'ababuuza abakulembeze ba Afrika lwaki eyo najje muyise temuteesa n'abo abaki abagezaako okutabulatabula gavumenti ezo mu Afrika gye muvudde n'ebirala tujja bireteri maaso Kibazanga kakati bano babatumye already bagenda akakiiko baka constituency edda bateese wabula ate wakati mu ebyo byonna byonna nga bigenda mu maaso abaana b'amasomero mu area eyo ne mu Kasese okutwaliramu abasinga tebasomye tebakyalinya ku masomero n'abazadde bennyini abaana babakwese batyayo babakwese ne maka tebaliimu oba babataddewa n'awaka wennyini tebaliiwo babakwese balowooza nti bali abazze okulumba banoonya baana kubanga nalabyeko obutambi butambula ennaku zino ku social media nalabyeko akatambi nga katiisa nga abaana bebakutte enkebete nga bakutte enkebete bato nga basalako bannaabwe balera emitwe naye nayogeddeko n'owebyokwedda omulanga nti bikadde naye nga ndaba baana bato bakutte emundu ennene era nalabyafande enanga ng'ayogera nanenya nnyo abakoze obulumbaganyi nti lwaki tebalumbye abakuuma ddembe kubanga bali trained lwaki banoonya soft target lwaki olumba abaana abato naye nga kino kyalese ab'Ekasese nga bali mu kikangabwa ekinene nnyo ne bannange naye kiratugamba kubakozesa social media nti abamu mususu egikozesa obubi bannange kisusse kitegeera bannange ekiri mu Uganda oba emirembe gyekisusse ne bulabikolwa eyo idleness busy bodies n'amakompyuta okubanga buli muntu alina buli muntu kati yefudde odita anti kakati simanye edita anti buli muntu munnamawulire kati ate buli muntu content naye bagenda kwesibisa okufiira mu buduukulu kati ono kati nevubuka eryayogedde mu Luganda oluteefu obulungi ennyo lyona lyewayira mbu lyo lya ADF mu kibayiri Kongo neriwandawanda ebintu ebisasamaza teryeretedde obuzibu nkugambye ono tebagenda kumukwata akutte mabega wa gundi wango mubanoonya likes na following anti kakati ogenda okumulaba nga comments ayina mpitirivu nga ne likes ayina omulenzi ono engeri gyeyogeddemu tosobola nakubizanya biddoboozi lye ku ledio isha oyinza tosobola kubizanya ku ledio oyinza abalala banoonya ssente gwononya kaduukulu omuvubuka yayogedde ebigambo yasusse wayina okukoma kumanyira
demokrasi ayisa mu bitongole bikuma dembe nga semwai jati eso ne flying squad maaso ayisa muki UPDF police maaso ayisa mbana Uganda maaso kati naye nga ate n'ekirala era toyinza kubitwala for granted ndibyogera si bituufu mu security tetusobola bitwala for granted. Omusajja ayogedde ebigambo toyinza bitwala for granted n'akatambi tosobola bitwala for granted kubanga oyina okumuwuliriza oyina okumwetegereza oyina okumwekalanya nti ye mu Kongo bo baagala Kongo biki simanyi biki ate mu Luganda olutuufu ennyo nze nebanga wa bodaboda ataddeko elementi atamanyi kyayogera oba ndowooza njaye nebanga enjaga tosobola bitwala for granted nobako nebyosuubiza mbu nga 21 omwezi guno ogujja nayogera ne ku namba y'abafudde ono tetete mumatiga bannange nze ndabanga abantu abanonyeza obulala following bulala bali mu forensics naye ne bwana akola atya bagenda kumukwata osaaga ne bwana akola atya kubanga teri muntu yenna gwe batamanyi tosobola kubeerawo nga teri yakumanyi okujjako nga maybe yakakwatidde bweru wa Uganda ono wa bodaboda kulabira ddala ataddeko elementi alina n'enfufu eyegundi anti pikipiki ziri ne Congo mu Luganda luno olunywedde bwe luti obulungi bwe luti ziri ne South Sudan bale temukatusaba pikipiki ziri ne Rwanda ziri ne Kenya mu Luganda olubobevu bwe luti olutalimu yadde ensobi anti kati bwagamba nga ate bwagundi era abantu abamu abali mu gundi mubayekera abo bava kuno nibagendeko omusajja yatotodde bannange ebigambo tiwalabye headmaster w'amasomero ge Kasese abadde ayogera mu mawulire akawungeezi ng'ayogera Oluganda baaba omusajja ono bannange yayogedde ono ali mu kiseera kizibu ono yetyabidde akalimu obuuka anawono oyo yasuubiza n'ebibwatuka mu Kampala nga 21 oneke wayampadde leero akankubye ona ngambye mbu beyita ba content makers they call themselves content makers babayita ba creators kyekigambo ekituufu oba creator yagambe makers creators he even made a video calling himself Jack Sabiti's brother habula baba ono yeretedde ekizibu bana temunsaba katambi mugende eri mu bitongole bikumaddembe bakabawi temutuleetera bizibu sife tusaasaanya ebyo temutusaba katambi naffe tukalina leete tujja kubibawa mu bulungi kuba si birungi kusharinga ffe tetwagala kusasamaza obubi tetubongerako bubi abantu be Kasese tunyulwa nabo nnyo so kati temusuubira tugenda bibasindikira asigwe mulimu gwaffe si byakusagambiza kino kyasusse bannange abantu social media bagikozeseza bubi anti kati kasita eddembe lisukka obungi abantu be batyo bebeeyisa ate mwababisaba mwe musiibawa mwebigenda mu maaso mu ggwanga simbiraba ye temusaba kaaki yo oyagala kaaki tugaa nti omusajja ayogedde bubi ekyo kyetwogedde kimala gwawogaa nti nkendeeza obutitimba wakatambi genda okajjembulya owulire embooko bwevuga okendeeza obuki okubama akatambi mbufe tusaba obutambi twakusabye kaakatambi ono emigga egigenda omukubwa alifa agirojja ono emigga agenda afa nga agirojja omusajja yayogedde ebigambo bannange ate bino byemusaba si byamasaagi pala bino omusajja yayogedde ebigambo bannange ono sibalina kumanya kyaliko njatandika okubajjako sente okutusaba ebintu bannange kino kika onagambye yetakaagala ate ani akamuwadde tewali akamuwadde yatuse n'okwogera ebibwatuka nawa nenaku z'omwezi mu Luganda
anyway aida yabadde muvubuka wa kuno ng'akyamuse oba nga ddala ali eri e Congo ngali Congo onagenda ojja katuwalwa mpaka sijja kukabawa gaga nti olina ojja abali mu mbeera eno ey'obunkenke eriva kyo nga totulaba oyinza tunakakuwatya nga tukakuwa tukwebazaaki omusajja yasusse bannange embiro kino kika abantu bakyamuka nogenda n'olikodinga ebyo noyogera n'amannya go mbu banoonya likes nze banoonya dagala tiktok etandika basasula engaba zino naye nga kyoliko ozze mu kifu okuli omusayi gw'abantu ng'ozze mu kifu 42 abafudde n'otuka okubanafuya n'ovulugavuruga gavumenti gwani avulugavuruga nkugambye ono alya bisembayo ne bw'anaakola atya kebamukwatako ensi agenda gyevuma bwevumi ono alya bisembayo owange newunyiza nnyo otya poliisi yatandise dde omuyiga era yadduse naye balabudde nti yenna amumanyi yenna akola ki yenna amumanyi nkugambye bamumaze dde omu-identifyinga alira ku nsiko bamaze dda omu-identifyinga alira ku nsiko anti ate abantu abamu beerabira nti balina ennanga muntu alira kuki beerabira nti balina mobile money sooka olabe ku ssimu yo wuyo mukuteereddeko ono ali mu kiseera kizibu ali mu kiseera kizibu ali muki mu kiseera kizibu omusajja ayogedde ebigambo bikawanga mususa bannange wuyo ku supiidi polisi yamaze dde omukolaki ebifaananyi bye byonna nga ataddeko element yayogedde luli ataddeko element ku mutwe bagambe batya wansi bagambye on this man who claimed to be behind the ADF attack on a secondary school in Impondwe Rubiriha has already been identified. He works in Buyikwe town, sells chemicals and already on the run. In case you know his whereabouts or see him around, a big reward awaits. Awedde tawedde tawedde tosobola mu video oyagala likes oyagala ba followers ki ogoba ki ensi gudde ku njega ebitongole bikumaddembe bigezaako okukakanya abantu emitima ne gavumenti ne pulezidenti basale amagezi ensi efiiriddwa abaana abantu bafudde bannayuganda gwe novayo bwotyo noteka okwogera oyo kalebule mumuli ku tiktok simanyi munoonya era mugenda kugwera abantu banoonya sente bazze kunoonya sente gweonoonya kaduukulu onoonya komera Bible guys prudent see danger from afar kati ono tali prudent iyo nga wewayiriza kuki sobola kwewayiriza kwekyo kubuyeekera kwekyo ate mu lulimi ensi yonna lwewulira gamba abantu bambe bawulira nti President Museveni yali muyeekera nti kati bamulaba atambula balowooza ebyali byakusaaga awali ebitongole ebikuumaddembe ebitatudde ebirina bajeti ennene okuuma bannayuganda n'ebintu byabwe n'ensalo awali kamera za mwami Sewanyana enaggulu awali ebitongole byonna oliro nagaye nti gwe kamagu tuweereza akatambi totuleetako kajjanja amanyiraani oyo gwe wansomesa genda ku lediyo endala gyobawulize eno giveeko nensaasaanya ebyo tuli ku byakwerinda bya ggwanga nabannayuganda oliage nti obakatokatuwa nammwe muve ku lediyo situjja kuvaako kola ekyokola omugugu gw'obwavu gumenya mamazi kamala okwebakayoka omulundi gumu gwokka ngende nkole onigina kinga eyakoledda nga bano bakededde okwatika simbula bawaka genda onoonye sente simbula kitalo nnyo ekyekasese naye abavubuka bwoba tolina mulimu temukozesa social media mu ngeri bwetyo mujja kusibira mu buduukulu ate gwali eyo manye abamuli eyo mulina ebibiina byemuwagira ebibawagawaga olabanga watali gavumenti werimbye abantu boogera mbukamagu oli mutiitiizi kambeere
gwatali mutitizi nawe jangu osaba omulimu ku radio ovulungutani ensi efiiriddwa abaana ng'oyogera kalebule bwati onagaye nti alabika omukulu yabaddeko enjaga naye nga ati yabadde ayogera bulungi onagaye nti entaana basime ng'ani amututemu onagamba gwe banonya bamutaddeko sente mmeka amulina amulina poliisi kuno teyogedde sente polisi yefulumiza ndowooza polisi tuzasi yefulumiza omanya ababaka bagambye nti nga tuwa UPDF sente nyingi biki kati agamba ki naye ate bino si bya sente munange bino bya mwoyo gwa ggwanga ffenna byonna bya mwoyo gwa gganga oyo si seremba jimi seremba ki ebyo bikyaliko okwetonda mbu yamaze neyetonda nga wetonda ki oyo asaaga n'okusaaga nga ebyo babyetonderamu nga wetonda ki yo bayinza kukola atya tewali kyayinza kukola oyo talina kyayinza kukola kaweddemu especially olwa history bino ebize bibaawo nnyo ku social media alinga atalina kikana famire teja sigaza za ffene kisinziira anti manyi nti alina okusooka okukeberebwa ngaakeberebwa ki byayogedde golabamu ekyobulalu obudde byayogera tebikwatagana nedda baera balina omwekizamininga eyatuuse n'okusuubiza nti nga 21 alina ebitulika balina omukebera anti batunuulira embeera eriwo nga bwe tumwewuunyiza nabikutolina olubikunda bebyewuunya kuba ne bibirimu abantu nze bwembanga nze omukuba kikulira nsooka mujjamu zaffe anti kakati psychologically balina okusooka bwembanga nze omukuba bikulira simuwa na budde awo olina omuwa sirina budde balina okusooka ne bamutwala mba nagendera bwerere mu nduli bamutwala ebutabika tewali alina budde bumutwala butabika ku ebyo byayogedde kale bule government resources waliwo ababirabye ne bajja amaziga government resources ezirina tetulina budde oneeteka kumujja mu bujja zaffene tukubuzizaako nnyo kwena yakedde dda tubategeeza basebere banyamu nti fe gye tuyitidde enkuba etonye era ekyagenda maaso n'okuba nti no eddamu okufuuyirira nawala etonyera ddala etegeeza nti oba oyingira ekibuga kiyingire ngaokimanyi bulungi olina okujja ne manvuuli olina okujja n'ekijirikooti ate n'ebirala byonna byonna bisobola okutangira okuba nti no otoba obugume bulungi osobola okuba nti no oyiya bulungi ku ofiisi gyokola ki gyolaga nze omugagga kamagu ananyini bondi agiribisazisa kansamu sabatooke mando zega nti no wasuze otya nno era tukwaniza nnyo n'omudingidi lwa ssaabasajja engeri gyetonye ate ng'ali mu kapeeya aze atuuse bulungi ddala nga tulifeka tuyamuno wekitiibwa David Ronald mubiru na mekigamu ky'omutima gundi mulago Poteski Mwanjazi Dr. Mike Madoko ayina obulyo efuziba kulamusako nti wasuze otya nno mikwano gyaffe mena abava ku nguudo ez'enjawulo abava ku lw'e Masaka abava ku lweru abava ku lwekulu abasala lwera abasala kiira abava ebusoga abafubutuka eggulu mu bitundu by'erango bitundu by'e Acholi nobale kuba nga mwayingidde dda n'abasala kiira abava ebusoga mikwano gyaffe bava e Kayunga na ne muyingira ekibuga Kampala balamusako nti mwasuze mutya abogera ennimi ez'enjawulo nga olusebeyi olukakwa mwena olumadi abogera oluyikiyiki abasabinyi mwena mwasuze mutyana abava mu masaza ga Ssaabasajja muli Busiro Busujju Kyaddondo Mawokota mwena mwasuze mutyana waliwo mikwano gyaffe abava e Buddu abava e Singo ab'e Buluuli ab'e Kooki ab'e Bugerere ab'e Kabula ab'e Buvuma waliwo ab'e Buwekula wamu ne ab'e Bulemeezi mwena mwe bali kubeera ku ntiko y'emiziki nebisanyusa abali eryantonde lwengo bali Kampala bali erimba lyantonde bali eno wadde webafasinga abafalansa abo bannabuddu bali mu buddu bannakabula bali kabula giri kabula ate Rushere awali Amanda Rushere wenyini wawetera webakyasiddde otema Amanda mu Uganda wenyini wawetera wenyini
wewasinga otundwa amanda mu Uganda siwe gasinga bannange newuunya nogaa nti bannange balina amaaso kabbuli egamba etya mubutereevu ngenze mu Zabbuli ya 126 egamba bweti olunya olwokutaano nti abasiga nga bakaaba amaziga bali kungula nga basanyuka kati gwagenda ku mulimu ng'empewo ekunta obukuba butonyerera otambuza bigere nina akaana kenda bikagenda ku makerere yero nga katambuza bigere kaliko kakalimu piki katambuza bigere bayibuli genti abasiga nga bakaaba bali kungula nga basanyuka bali kungula nga basanyuka. Chichicho landiroodi wuyaze landiroodi simbula omugagga kamagu ne David Ronald Mubiru omudingidi aligawe samuwonge batusimbula olusimbula musimbula bunyogovu budde bunyogovu okujjako nga ku mulimu olinayo obbayo obanga olina mukozi muno gwoyagala kwekukeera za gavumenti okujjako nga obbayo obanga oyagala mukozi muno oyinza okutuuka bwe buti oba otuuse mupaking anti kakati olumu nejjamu nebyokudropinga abaana nebyokudropinga omukyala ebyo nabimaliriza ali ate mwami kwesiga Edgar bawa Gloria webali kuba nti no wakededa bali kusimbula first class ne Edgar mu KCCA yakededa nguli yakededa ndabyanga abakinjaji bali mu bakasitoma batunza bali bagenda okufumba ebyenkye akatogo ak'ennyama ekyenkye ekyennyama babaliko kati babaguza ennyama eyegonda neya chapati manje bateka musumbulusa bagenda okunyoola nebigenda mu chapusi ezo zonna ate tubuuza ne ku bafumbo omwami n'omukyala ng'abaana bamu ow'emyaka 4 n'ow'omukaaga bafulumye ne muggalawo mwe mutya mubakedde edda muganda waffe mutabani waffe abamuzaala nga bangeyo nga ndikojja kingi Godfrey omutegedde akalipotinga okuva ku palamenti kingi Godfrey mulemezi yakedde atenga director mulamba omukulu director wa ssomero ne mukyala we Nambi Catherine Catherine kingi kati awoga nti Godfrey and Catherine de kingizi baba bafuse purulo yo namuyiseko ng'alina akaveera kalimu pint z'amata amata agafa mulungi aga Royal Milk ng'ataddemu omugaati ne siyagi n'enkoko ng'akubira ku mugongo abitwalaka katusubira tino omukyala ebintu ebyo byatuuse bannange era siyagi ati yegundi ye bluebird noba gundi kyonna kyogenda okuteeka siyagi ng'amusiizeeko mwebali abakedde Sudaisi musajja mugezi genda mulengedde Sudaisi namulengeddeko jjojjojjo muli mutya abafumbo omwami n'omukyala naye ng'omu mugezi nnyo kati olaba muno ng'akumenya olinga ayetise tuera owulira akumenya nnyo wabula ekinemisa ku bafumbo ensonga zaabwe bonna zezimu countrywide ate kati okumanya obufumbo buzibu okuva president oba prime minister oba ani okuva waggulu oba DPC oba kawo oba commission oba under secretary oba PS oba oba director oba commander in chief ebizibu oba general oba bano abagagga basinga mu nsi yonna bagundi ba Warren Buffett Dangote Walisi abo bonna bamakazuka baga baani bonna ba Trump amaka ge gamu enwaninga yago amaavu n'amagagga ebizibu ebimu nimbye gayuga kyekimu oba tegaliiko levu oba gali mu sente oba temuli sente yonna kyekimu ebiyuza gali biyuza abasajja bebemulugunya abasajja bebemulugunya byebimu
obaga Benihini obaga Crefrodola obaga Mubiru obaga Mudingidi obaga Auditor Patrick Sebale obaga Mr. Biganja obaga ni kagabereka Mr. Walani era gwe badde ngenda okwogera kyezije mukamwa odega Moses Senunku yadega Moses ali tewali njawulo siwali kiri mu nsi muno amaka galabedduka mwana bulezi Semaganda Pastor na Lawrence Semaganda ne mchala we Noela bali kumukuto mchala ali waka alindirira kuzaala omwami ali mu vani educationist omulala mchala Grace Lukwago wali ku St Francis entinda Kigowa ne ali kusimbula first class muliano wakutegeraga yebale kubeera ku mukutu nimkonjefa bali mu Washington DC Ibrahim Chibi sako ne Ben Setonga ali e Manhattan mu New York wali mkonjefa bali Alabama Alaska Arizona Arkansas abali California muko mchibi agenti banasimbula sawa nya mweta ko kutola ko ku cafe Javazi yibula muchibi omudiri bada ajja agenda kuka omudiri bada agenti mweta ko kutola ko ku KFC bali kwatwa kededa munaluwero Akimi owa boda boda mu Kampala agayitalo nnyo ekyamuzeeyisebwa muntu yole abadde atunda emoroka mu Kavule niya Jokers tugenda muzika ekyazanga gabize bubi obi basongera Simanga Steven ali ku mukoto Ayubu Kalule ali kusimbula yakoze ki yakedde zonga ate munawufwa butegedde Mubaraka Kagwa ali mu store ali mu store omukulu ngagera mutazala abana mu store nedani kati abasuubuzi abagala products ze bakeera nnyo bagenda ekongo Uganda supporting nnyo Eastern Congo abantu bavayo nnyo ne basuubula mukulu ibula mukibi eri mu America agenti apu enamu obuzibuzibu okosencha ejjakubetedde ebenkya agenti mbiri mugamba asavuwale n'omudingidi bajja kulya basindise ebiri agenti emitwalo abiri tegirya ku Javazi abiri galya si dola nga 7 katoke kirondi yomu kubakoze ki abakedde mikonjafe bali e Massachusetts bangi bannayuganda abatuuliza n'abali e Maryland abali e Louisiana abali e Kentucky n'abali e Canada bona bakedde naku zino kati Canada yeriko songa ate munywanyi waffe omukulu Kalunda Charles bawa Maria ne yakedde ali mu kupikinga bayizi nga batwala ku somero lye mpola ingini ya kutosi Musa eri enyenje mukono abuzza ku banasimbula ne Ronald Kitali naye yakoze ki yakedde James Barry ali ku mukoto James Barry naye yakoze ki yebale kuba ku mukoto wamuno n'emikwano gyaffe abali mu United Arab Emirates muli abali Abu Dhabi Dubai Sharjah Ajmani abali Fujairah abali jibaita al-Kum n'abali Rashkaima mwebale kubaka makata Dokita Yiga Robert physiotherapist omutegedde bulungi wali entinda physiotherapist anga entinda birannyo Reverend physiotherapist yiga kujja kuzanyisa kipiira nanyini Smailo kinane nyo kibeyiringulirako dani mukyala ndagire liyani yiga ajja kikulaga engeri gye bakikozesa gye bakyayiringulirako akirina weyiringule kikuleete paka eno wansi ku poliisi enaggulu wabulonyirira omudingidi wa Kabaka nzuno nteredde byobuwombo bwewunzika nesiimi omu nesiimye nti omwaganyi ogumpereddwa Rotarian aligawesa mwonge okulebera sikugwanga waliwo bannaffe afande mikwano gyaffe muyita Bwambale Isaiah Bwambale aluddewo ali ku mukutu wekasese Okiral Emmanuel ali mu bendobendo wali empeero kuki ku muvulaawo aboku Starbucks James oyo afande aboku Starbucks Onkunda trust wali Onkunda nolwa bamutuma Ankundo Nandale Kevin ali ku mukutu nzikiriza mbuzo bona bali ku mafuta waliwo kati abo bali ku mafuta ono naye ali kusimbula first class Mubaraka Kagwa bisi bamaze Mbaraka waliwo Nantukunda Jacqueline Equity Bank yakutumidde yonna ya Equity Bank
waliwo Charity, waliwo mwami Ivan, Mr. Ivan Kawese, ali naye mu Equity, bonna baagala nnyo program simulo nabadde ndi ku nsonga yakana akasonsekebwamu ke bayita ATM kali kacyankalana nakoleddwako mukyala Jacqueline n'omulaba mukyala yanyambye nnyo mukyala natukunda yali ku mukutu netone kiyimba sempebwa waba mukwano gwaffe omulala abali mu tiimu kani omamanazaati enakasero yakutumidde ne Katumba William nti mwasuze mutyano mwami Ivan Kawese ali mu Equity Bank ayagala nnyo Top Radio ali eri kwenda office sebo tukubulizaako nnyo ebigenda maaso mu ggwanga si bitono bikirivu nnyo era ndulundu poliisi eyodde abasajja 62 wa wone naluvule nga enaluvano mbakalunda emende awo venansa nagenda sigala kwola olugendo awo nawona omanyewo wona bitundu byabo ttaka lya Kabaka manyiwo abasiramu gye baziika kakati abasajja bano 62 babadde bapangisa ekimu ku biyumba ebitanaggwa kiyite kisaiti nga banyweramu bagayizaamu amayirungi bakoleramu ebikolwa ebyefujjo nga obimanyi ebyokuwamba abaana bobuwala ne babakozesa ebikolwa ne banyweramu enjaga naye nga enjaga toyogera nti omugwabi then amayirungi enkwacyo ne bigigi naye nga omulamu omukulu basinzira wano ne bamanya wa awalinga awatundwa poloti naye nga abagulawo bagenda mitala w'amayanja bone baddewo ne bakolerawo ekyapa ne bakolerawo oba nkyapa mu ngalo oba ndagaano wakiso wakisajjawo osinga obungi mengo babijjaland board ne bafeera ssebo kanso Dennis Bugayo obawulidde era poliisi ebayodde abamu bali enansapoliisi igipinga nemutwalira enkoko yetaaga nkoko omulimu gwabwe gwakufeera buli n'okumanya mugagga ki eyafunye sente balabe engeri gye bamuŋŋangamu okwaba nga zifuuka ezaabwe ndawula nekyadira omulangira bawajjowani oyo bwasigagira ati waliyo mulira Patrick, waliyo Chief Robert Mugisha, waliyo ne Mugisha Robert Erutete, bonna balina abakyala be bajjowani Vincent Kiyaga yo wena yamugenda ko bambi Vincent Kiyaga nakasero omukyala yamugenda ko naye wali ngo omuntu omukyala yagenda wa tagala nga omanyi omuntu okusowagana birimu okusowagana ntereka waliwo yamupaza okusowagana nga kuva kwoli yamupaza naye nemuna Vincent Kiyaga ngambye okuva omukazi lwe yagenda yeyongera tooku biza okubanga byava katimba ng'omukulu tamanyi kusosowala esokolo wateredde bulungi okolaki waliwo omwami bamumita ambasada Abiba Migadde ambasada webendobendo lyawa wa Dubai kuno naye leero tuula eri musajja wamaanyi nnyo era omulimu gwe mukulu mubaata newunyiza omusajja okubeera n'embaata emitwalo 2 alunda embaata omukulu mubaata naye era embaata sebeewomba nze sirya mbaata nagiriddeko nze sirya bintu binewunya embaata va ku muzindaalo gwaffe genda omalusenya nedasebo embaata va ku bino ebyobulowooza nti embaata nkyafu embaata ogifuulayo omulembe nogiya nawe nogiwuliriza nja kulya embaata kamagu sina nja kulya embaata lya embaata zoba ozirya owange otalamu FDC era atera okwerumiriza ani abadde asika ku ekitiibwa Nandala Mafaabi ku Patrick Amuriati ne Salamu Musumba ani abadasiketoke yenyininyini eyanyigirwa Dr. Kiza Besigye Honorable Nganda Semuju ebyo byebiyinza okulemesa Lord Mayor Lukwago okubeera omukulembeze mu DP olw'obwerufu wande omuyimbi Eddie Kenzo atandise omulimu gwenyininyini ogw'obuvunanyizibwa ogwamuweebwa ogw'okulaba nti omanyi wali we batuula yakulya federation naye buli abakungu ku lukiiko lwe we batuula wabawo $5 million eziyitingana nga twagenze mu kya Dr. T neyalese transport allowance Dr. T neyalese ekibiina ekikyakyabayimbi kati ekyo kyendimu nze sigala emabega ku ekyo ndi mu kya Dr. agambye abantu we bayiye ennyimba 10
nga zikuba Bobby ekyabali ab'ebigoli twevuddemu ebyebigoli tugeze mu kya Dr. T ngenze katwe ku polisi ekata ku polisi efuuse polisi emanyi ennaku zino yodda abasajja 10 abagambibwa okugendawo eyali omwogezi wa traffic police owekitiibwa Farida nani nampiima si wakitiibwa ganti afande Farida muteeka mukali ganti afande Farida toga si wakitiibwa afande nampiima Farida sewo owekitiibwa bwabeera mu uniform abakirala bwabeera muleeya ajjulawo wonna musisi owange omanyi bagenze wafande Farida nampiima yali omwogezi wa traffic bali abattamuzeeyo ow'emyaka 72 asikali we naye nange nebuuza reale omusajja ow'emyaka 72 akuuma atya omuntu at 72 years akwate ki ku bavubuka bano omudigido Farida nampiima omusirikale gwe notakimanya ndi nno w'72 tajja kusobola kukuuma engeri gy'okolamu emirimu gyo n'abalala bali bajja bamwetegekedde kozi batwala entebe ne firiji ne TV firiji ne milioni 3.3 yazijjawa yakoze kuolwo yali azze nazo oba musaala gwe oba ina yazijjawa sente mu polisi ng'azijje mu azijjewo amagezi bwe gasookera olaba ennyonyi buli ku makya zitendereza katonda tya mukama simbula genda okole eno esimbula yo first class evuma muli mutya abafumbo ng'omukyalo osinga omwami wo okubeera fiti ng'ate omwami wo akusinga okubeera n'obudde ye ebyokunywa by'omudingidi byamunafuya alina olubuto lunene nnyo alina nnyo appetite erya ayagala nnyo okwebaka tafuna budde bukola dduyo ng'ate abulina kati gw'omukyala osinga omwami wo okubeera physically kati omwami yakijja mu bujja munyiivu olyete Dr. Mwesigwe avumirira nnyo ebyogendeyo mu jimu n'avumirira ebyokusitrekinga abainstructor bo physiotherapist byonna nafuya byonna n'avulugavuruga jasi ekimukwasa bujja kuba yalina olubuto lunene n'amatama kati munyiivu nnyo olwokulaba nti gwe tolinako yadde olubuto nga tolina abaana bano oba 5 ate ng'alaba gwenna wenna oli wamu alabanga gwe wadde muyingidde muli mugenda mu myaka 5 alabanga gwe alabikanga ayinza okufuna abasajja abalala nga ye alabikanga nafuye ekyo kyokka kisobola okukyankalanya kati yavaamu empalana yenyini n'okunyiiga nanoonya omulala alina oyo gyali ate jjukira baba bayingidde emyaka egy'entondo myaka 5 egyo myaka gya ntondo kati ayagala oli amutegeera nti bannange olina engeri gye weekuumyemu n'asusuta olubuto lwalina togezze bubi awo omalirawo okusinzira ku ofiisi yo gy'okolamu kati n'ayagala olwo ne banno ne mwami kibuuka ali bwati ne mwami katenda ali bwati ne mwami gundi ali bwati mwami malende kati kimwagaza oli wamulyango namwashuwaringa nnyo okusinga weeka alabikanya abasajja tebagala bantu babakolako auditi tebagala bakritisayizinga tebagala barebuking ono weeka agenda ku makya naga nti kamala ogenda okuddukamu kolemu wano kazirukemu wano mu kikomera dakiika saawa ngemu nja kuba nkomyewo omwami nekimuluma kangendeko ku jimu olweggulo omwami nekimuluma tebagala kubiwulirira ddala omukazi amusinga okubeera fiiti awo afiira wagira okumugwa mu bulago tubatumiddeko nnyo abakyala nga ne ku Father's Day eyabaddewo ddi Father's Day yabaddewo ku weekend bw'ate omukyala gw'obadde osuubira ekirabo manya abakyala baagala nnyo ebirabo n'okuweebwa ne ku Father's Day ate obadde osuubira ekirabo okuva ku bbaawo okumakya mwagala nnyo ebintu eby'obuwereere ku Father's Day ate taata yabaaga b'ekiki ekirabo nakwerawo gwe obadde oyagala ekirabo naye munaye bataata bangi baviiriddemu awo tebalabye ku kirabo mubiri walabye ebirabo owange olunaku nange saalutegedde saalabye ebirabo nawuma eyakowadda yangaye nti abaana bakuyita taata sibaliwo bonna bali ku ssomero ate nga ku Women's Day ne ku Mother's Day baagala ebirabo katonda yatonda abakyala anti ku Mother's Day era abaana be bamuyita maama ng'ate bwe basaba ebirabo kati nze emirabyo bitwalira maama wange kuba yesi maama wange
oli otya Mr. Omera Balam webali kakalabya mirimu ate webali neja LDC mukama akuteremu obwangu. Twagala okutumira ku babuloka b'ettaka nga muli owulira ettaka lyonna lyotembeya eri abantu liringa eryafuka eriryo era nga oli bwakubira essimu okugeza ematugani nayo ekasatu enatate nayo kalina 2 enambole nayo ekyapa kiri ku meeza so nga ate ekololo ninayo desimola 25 byonna bwabifuulanga bibyo nga ate oli peregesi nina wabadeyagala bulabira nayo afweka kyokka nga gwopangisa gwalitembeeya oli mupangisa naye nga ate aba mutuufu naye nga lyonna kumpi walifula liryo ownership ye eri mu brokerage ate alina ebyapa eri mu brokerage bufere bwebasumbuwa nga boga nti nina omuntu gumanyi mu office ya prime minister anti kyawukana noga nti nina eka 17 ebwebajja olinangani okujjako obubbi kati ate abamu abakiwanika bakola agreement ne bannanyini ttaka nga ye alina okutunda oba oyiseewo olina omuwa commission oboyiseewanabifula bibye oli otya Jedi Kabanda nina enyumba 2 emulawa bwoba yagala lyakolimirako nina ettaka ngaogenda otuuka erugazi ninawo eka 27 ziruma ku kolansi ezo nzirina nekyapa nkirina ettaka entebe erikomba mu nyanja abagagga bebakuwa okubatulira byonna babifuula bibyo byonna naye ngaabamu bamaliriza nga babifunidde ddala nina ebusanti babbi nina ebusiro enyumba 4 ziri mu kikomera kimu zentunda wadde tozirinako kyapa waliwo yazikulaga biyita mu bantu nga bana ebiryoka bikutuukako nina ettaka eddungi ennyo lyosobola oteekako kalitunsi oba payini eryo byo nsobola okutwalayo nalyo ndirina nina eka 42 ndirina lwambumpimpi buli kintu kyonna abagagga kyebakwasa wakifuula kikyo kati wafuuka mufere omutongoze okutya mukama amagezi bwe gasookera olaba ennyonyi buli ku makya zitendereza katonda otya mukama simbula genda okole Top Radio Morning Crew. Get up and get going. Kira tubalabula naddala mmwe abalina ennyo obwangu nti si buli kirango kyolaba ku social media nti kituufu mubeere steady naddala ebiranga emirimu ebiranga opportunities naddala nga ate ziringa ebyogenda ebweru ebyo birimu ntimanyi America visa lottery application form is now open ababbi begirisizamu ebyo ebya Canada naddala kati Canada America South Africa Australia babeera omu nga babba bubbi bantu soka kati bwolaba ebintu byonna ku social media muleme kubifuwa abamu mubifuwadingira abantu bamwe nga temumabinyiriko mu mitwe n'amagulu osukuma busukumi funa abantu abali informed babikusengejeze n'abalala balina omuze n'okwata national ID yo n'ogikuba ekifaananyi nebeera mu ssimu yo passport n'ogikuba nebeera mu ssimu yo signature n'ogikuba nebeera mu ssimu yo gundi ATM kadi permit byonna nezi password byonna n'opakira muli mu ssimu ababbi bwe banabba essimu bagenda kweyagalirako bakowe bukoyi obudde bwakeddedda ensi eyingira kibuga mwebali kubeera ku mukutu mwenna abali mu matakisi abali mu baasi abali mu kulunume abakyali ku stage ng'owuliriza ku simu yo radio olinda takisi zijjo manyi zimanyi okubula n'abakyala babeera ku makubo naddala abawala bato nga mwambadde obukete n'okera okuyimiriza emmotoka buli ekuyitako mayika gyoyimiriza bajja kutemako omutwe mwagala ebyobwereere mbuli futi afande Perani Businge omutegedde afande Perani Businge osikitezi kizingiza namalere Lusanja afande Perani Businge tajja mukatebe omanyi babusinge baba bava mwankole na mukigezi kati ate babusinge ne bava Bunyoro ne Tooro
so ate ne osi traffic Kasangati omwana obuwala Sharifa Nayigaga ali hungaki ali kumukutu Lukoya John kagobako atenga n'omwana Bulenzi Morgan naye ali kumukutu omwana Kristo naye kwali waliwo munywanyi wa famita muwuda kakulu munaye tukusasidde nnyo olw'okufiirwa Dr. Robert Kalungi kitalo nnyo kitalo ddala munaye kitalo nnyo kitalo ddala twagala okuyozayoza abazadde abatuzalira muganda waffe munamawuli munaffe Michael Kigozi omwezi guno bawezezza emyaka 5 mu bufumbo babeera Mutundwe Kirinnya Bigo omanye ekanisa y'Emutundwe Kirinnya Bigo eyitibwa St. Stephen's Church yatandikira mu famire ya Michael Kigozi ne mama ne taata muwezeze emyaka 5 omutabani talina mukazi tanatandika mukulu tanasimba omukulu talina muki talina mukyala twagala afune omukyala muganda waffe omukulu omuyimbi nanyini kunyanyagiza mbulago bwana Sachewa Charles sebutukubuzizaako nnyo webali kubantu bwakedde omukyala Sala Najuma mumeme nnyo butukubuzizaako nnyo agaire vulani mundabire nnyo mwebali kutuguliza mukulu Suuna ali mukonawo ku butebe naye yakedde dda agekwagala ndabira nnyo Mbaalu Christopher Masiga Anthony Kabichi agende nti abazadde be baweza myaka 52 mu August mu bufumbo so nga ate waliyo abafumbo nga bo kwe kukyala kwe kwawukana kwe kwanjulwa kwe kwawukana abala yembaga mwezi gumu kwe kwawukana yakuza Reverend Latima muwanguzi lwaki abafumbo abamu bawukana mangu nnyo nyonyo muletedde n'abantu okugwamu amaanyi okusonda emikolo waliwo ebigambo ebireese ebimenya emitima nga saagala kumanya I don't want to know ndoza n'abamu gye bakolera okuba nti waliyo nnyo obuyayeyaye abaana ab'obuwala ab'obulenzi biki kuba kati jjukira kati edda tewalinga na masimu nga n'okwekubya ebifaananyi nti weekubya ekifaananyi ne mukozi munno bigende Nairobi babyoze bikomewo maama nga yekyennyo ye abakamera nga batona bagenda ku mirimu batambula ku weekend mu maka g'abantu kambuze ku mwami Geoffrey Masozi ne mukyala Jore Kyalimpa gatako Maria Namisango mpola mpola mu Petroleum Authority mwe bali kwagala nnyo Simbula First Class thank you so much namantaleo naye ali ku mukutu mwe bali ku mukutu oli tugenda Kiev ewani ewa Volodymyr Zelensky president wa Ukraine kakati omukulu gundi yetagana okusabira bambi agonzigonzi muzisali bambi ne bwajja ku palamenti kata kyava mu motoka mwakolera bana mwakolera agonzi in fact emikolo mingi kati gyasigala mu motoka juzi yabadde mu kuziikani yasigalira mu motoka mweyasalira kati bwajja ku parliament motoka epakinga ne baleeta baleesesa okuva eri muki mu parliament agira motoka kubanga si deputy prime minister kifo kinene naye taka naye kusabira nga mbadde musabira president Museveni naye musabira omuntu okuba atakyava mu motoka bamuteeke musaala asabirwe asuuke ekitegeeza bano baali bamajja baga nti alina babebi ate kimugana okuzaala bagee kunafuuka kakati kimugana okweyayamula matuvu emapapa nga yeyayamula naye okuzaala bagee kulikoki yeyayamula mpolampola kisajja kikulu neyefunyululawo maji tugenze Kiyevu tuvuddeyo abasajja mwera neyefunyulula ng'omwesibako nti ate alina babebi yazaala babebi abalongo ennaku ezo ekibi kati tugenze Kiev kakati abakulembeze ba Africa nga bakulembeddwa mu president wa South Africa Cyril Ramaphosa babitaddemu engatto last week bale muwulira nnyo emboozi eno nnungi nnyo gundi Zelensky kyeyakoze abakulembeze ba Africa balifa bakirojja kakati
babitaddemu engatto ne president Museveni yabadde ayina okgenda naye covid namulemesa nasigala kuno bagenda bakole ki kati ekiga ekibatwala kukubiriza enjuyi ezirwanagana e Ukraine ziteeke wansi emigemera wala Russia nani ne Ukraine. That is between Putin anti wuliriza nsosotola bibiyise byoyagala nolya byamutaka kakati abakulembeze ba Africa abagenda mulimu owa Egypt yabadde ayina okgenda naye teyagenze owa South Africa ye yagenze Senegal, Congo Brazzaville, Comoros, Zambia ne Uganda yakiikiriddwa Dr. Ruhakana Rugunda Ndugu. Kakati ekyabatutteyo kulaba nti Russia ne Ukraine balekerawo okulwana kubanga olutalo lwa Ukraine ne Russia luleetedde ebbeeyi y'emmere mu Africa okulinnya kyokka ali ddungu musana ffe kuno tulina ennyanja eri ku kkubo tulemedde okwerimira emmere Katonda yatonda abaddugavu era bagenze ne proposal ya nnyingo 10 nga bwolaba 10 point Ramaphosa president South Africa ye mukubiriza omukulu kubanga Ramaphosa akolagana nnyo ne Putin kakati awo wavudde obuzibu mukwano gwa Putin anti kati awo wennyini we wavudde obuzibu ku Ramaphosa era ye yaleetedde bannamanga Zambia emifetebbe eminkudulu eminuuno n'emiroboli nga giva ku ki anti toyinza kusindika muntu eyakola ki mu bigambo bya Tamale emirundi toyinza kusindika Nnalongo kukiikirira mbeerera toyinza kusindika muntu yali yasezaalawo kugireyo mukyalawo yano ku buko kakati jukira already Ramaphosa amagye ga South Africa gabadde gakola military drills n'aga Russia bagala nagatta currency n'aga China bagala nagatta currency ya BRICS kakati ate oyo gwe musindika akulembere mu tiimu era president Museveni wakoze bulungi obutagenda kakati omanyi bwe bogenda e Kiev mu kibuga kya Ukraine ekikulu oyina kuyita Poland olw'olutalo nomufuna train eyita mu ttaka wansi okuva Poland ku nsalo neyita ddala mu ttaka wansi nebaleeta paka wa Kiev kakati abakulembeze bano bonna bagenze ne bakuŋŋaanira wa e Poland actually president Museveni agenda okulangira kuno nti alina covid ng'olwedde Dr. Ruhakana Rugunda ali Poland basose Kiev ne balyoka bagenda basose wa Zelensky kakati bwe batuuka e Poland basooka kubaaza bonna soko tunyimize nga bali mu train anti basooka kuba nti tuli Poland muli Poland wakati tutwala mu train mutuse wama Poland utuka Poland Poland jikubire kuba ekifaananyi kya Busia babaaza jukira nti buli mukulembeze ajja ne security detail oba abakuumi be nga bangi kati batuuse wali ne bavuga buli omu osigaza bataano oboze na 20 oba 10 batano bosigaza ate bosigaza nga tebayina mundu ne babadisaminga subhanallah nga bwona bakola bakikolako ne Tanzania awo nga president Clinton yakyaddeyo babadisaminga okulembeze ba Africa bona ne balekera wa Mandela yeke mundu Mandela yakiwanika banna yakiwanika nnyo era gobera kuno kati ze Mandela wa Uganda wawa genda mu kadukulu nawo mala emyaka 20 mwemeka abiri musanvu ku Robben Island babajjeko emundu then bebamala ne babayingiza mu train bebamaze kuba bikyali bipya bebamala nti bya last week ne babayingiza mu train ne balinnya train underground ne batuula omwo kati omwo mwennyini mu train ne babateeramu abapolish abapoland abasirikale be Poland aba intelligence n'abe Ukraine ne bagenda nga bababuuza ebintu ebyenjawulo kakati bwe batuuse e Kiev ne babatambuza tekumpi kilomita namba okutuuka awali baasi ne babateeka mu baasi kati baasi eyo nebatwala babayisa mu Kiev omuwandagala ebikompola kati ebikompola ne bitandika ne bigwa era Zelensky n'abakwata n'abatwala ne ku bikompola webigudde era Ramaphosa omuyambi we yagambye nti president twadduse ne tugendeyo wansi w'ekizimbe twekweke babateka mu Costa babatadde tujiyita bakutte ba president
president bonna ne babateka mu baasi emu ne bakwata abayambi baabwe abasirikale nabo ne babateka mu baasi emu endala abakulembeze ba Afrika tebadde tubaagala nga balaba basobola okufa wamu kuba abantu babadde baagala buli mwabeere mmoloka ye ne bagaa tewaliyo ebyo byakubeera mu masape era Zelensky yabagaa nti okubatambuza essaawa ennamba nga tetunaba kyakulya kyonna okumala olunaku lulamba kubalaga ki kye tuyitamu eno ekiyevu kakati abakulembeze bano bwe batuuse okwanjula ensonga zaabwe we bakoledde ensobi baleese kyanjala mu Afrika sooka otwegundi byayogedde kyokulindeku kimulula ebintu bigazi manyi ti fefeta kakati anti nkuleetera the genesis lwaki abakuba yabasosa kuwaba omukisa okwogera anti kakati yesoose okwogera kakati bo ne batandika okwogera nammwe mwogere kati juga ensobi esoose bakulembeza lwa mafosa munne wa Putin kubanga bali balina kusoosa omukulembeze nga talina ludda lwagwako is neither for America no for what for Moscow kakati Zelensky nga abaniriza nababulira naye nga bwomanyi nti Zelensky abadde awulira abakulembeze ba Africa bye boogera ku lutalo bye bawandawanda kubanga amawanga galina foreign service galina ba military attaches galina ba babadde bajjanga bakozeko ne intelligence era yabagambye nti twafunye dda amawulire nti abamu nakumwe mwagala mugulewo embassies eza Ukraine mu nsi yammwe ekyo kirungi era tugenda kukitunulamu n'ababuulira n'ebyentalo nagamba nti mbewunyiza n'okubewunya kubanga munnange muvudde ewammwe kyokka nga ate mpulira olutalo e Somalia mpulira entalo e Congo mpulira entalo ali mu t-shirt bo bali yabanafuyiza kakati amala ababuulira nabagamba nti ffe bwe mba mwagala enteeseganya zibeewo Putin asooka ajja amagye ge ku buli fo byonna bye yawamba okuviira ddala bye yawamba mu 2014 byonna ajjeyo abasirikale be ndyoke tutandika okuteesa kati awo enteeseganya zijja genda mu maaso nabaga nti mmwe mwakolonizingibwa abazungu mwali matwale g'abazungu kyeyogedde imperialism ne colonialism naga naye ffe ate Putin atuliko aggressor atuyikiriza buki buyikiriza naye ffe tetubagaana mugende Putin mugambe bye mumugamba kanabo ne batandika okwogera ne bambuulira ebyenjala mwandibadde muteesa mwandibadde mukolaki biki naye kati ekyasonza okukola obubi bano kuwayo ekintu kya bbula lya mmere nti balina mmere ng'ate bo abarussia bakimanyi bulungi aba-Ukraine bakimanyi bulungi nnyo nti eno climate yaffe nnungi nnyo okutusobozesa okuba nemmere naddala kati amawanga nga Congo mawanga masava ezo zonna zikyadi nsi njimu kati ekyo nekiko kati ate be batuuse wa Putin kyekyasinza ate okukola obubi aye naye n'abongera kakati abakulembeze ba Africa kye batamanye simanyi lwaki bahandola baabwe tebakibagambye abasajja abo aba-Ukraine n'aba-Russia basosola langi enzirugavu yagambye gundi yes, I know Ukraine supply too much food to Africa and lots of materials for your industries which are also owned by non-Africans from China and India okomuzinga now my fellow leaders kaze tweyongereyo katono nnyo kampumulemu wano waliwo abagamba yabagambye now my fellow leaders Zelensky do you have any plan to develop your own countries without through building a strong agricultural sector? When you go back to your country, organize your people into agriculture, support them with subsidiaries or affordable loans and fertilizers, get markets for them abroad, they will get enough food and at the same time making money. Africa should never beg for food from Ukraine. I'm already disappointed in you. Kibavuruga. Now you look at how much millions in dollars you have spent and still spending to come to meet me, to ask me to supply food to Africa. Where is the logic now? I will in future get time and I will be able to teach you on agricultural transformation. However, I'm available to listen further to your peace plan
but we will fight the rogue regime in Russia and its imperial paleo leaders. Naga to African leaders. Who of you here doesn't own bank accounts and assets in Europe and USA? Ngababuza. Zelensky, before you came, the Ukraine external intelligence service briefed me. Now utandikira okusoma. That you African leaders here all own dollars bank accounts in Europe and USA, and you own assets there. Can I know why? Zelensky abuza bakulembeze bafe. Nti lwaki muyina account? Why can't you invest that money in your countries? Naye tulaba nti ekintu kino yabeetegekedde bwonoona bwononyi. I have heard and I have understood your submissions, but it seems your concern for the peace plan is that when the war is over, Africa will be able to get enough food supply from Ukraine. This is good, but I will not supply it. But Africa is the best, has the best weather in the world. Why is it then a problem that there is hunger in Africa and food insecurity in your country? Because Ukraine is at war with terrorist Putin. Yabavuruze buvuruzi kati naate ye Putin okusinzira ku mukutu gwa Reuters. Ye Putin bwe yabasisinkanye n'abaga nti okulinya kw'ebbeeyi y'emmere mu nsi yammwe sinze nkuleese. Naga nti n'emmere eva e Ukraine bwe twagita okuyitawo esinga egenda mu bazungu abagagga. N'abaga sinze nninyinisiza emmere mu nsi zammwe. Lastly, Zelensky, I heard that there is ongoing wars in Sudan, South Sudan, Somalia, Central African Republic, DRC, etc. And the people in those countries have long yearned for peace. Why have you decided to come to Ukraine and Russia to promote peace instead of working on peace efforts in those countries? Therefore, I now open the floor for you, my fellow leaders, to present your peace plan. Before that, let each of you introduce him or herself, mention your country and the position you hold, how many years you have been in office, and your age. Not that Ukraine is an aspiring candidate for European Union and NATO. Thank you. Welcome to Kiev, Ukraine, the land of brave people. Naye bw'oba mu katebe wali jjukira yayogera mu luzungu, tebamuvunula buvunuzi. Kati toyinza nagamba nti n'omuvunuzi yataddemu ebibye. Each of the African leaders arriving in Poland was in US-made presidential jet carrying over 100 presidential protection soldiers. However, they were all disarmed by Polish police. Each of the African president was allowed to enter Kiev with only 5 guards from his country in Africa. Yegwe manya ba Poland be basosola abakoze wansi mugundi mu train babavuruze. Yegwe manyi be basosola abakule abagundi abaddugavu. Era babadde balowooza nti Ramaphosa yategese olugendo olwo olw'okuba badde n'amagazamba g'amasannyalaze South Africa. Wabadde ye mangazamba g'amasannyalaze gamaga. Where in Kiev, they were made to walk through Kiev for almost 1 kilometer, and as they were walking, Putin's forces dropped a cruise missile in the nearby outskirts of the Kiev, and Ukraine forces immediately responded by firing 8 ballistic missiles landing in Nezugwa, Russia. In Kiev, Zelensky asked African leaders why they were in suits and they were made to spend 9 hours without food or drink. And Zelensky would later on say that what you are experiencing now is what we go through. Nti nabo basiiba njalo lw'olutalo.
babadde bagala buli mwamuvugire emmotoka ye naye sigundi diplomatic problem nene Ukraine intelligence band abasoma diplomacy in one bus many were so scared that they might be killed by Russian missiles yabapakidde mu bus omanyi gundi Putin yasuddeyo bizuka n'abatwala omanyi Zelensky yabagambi nga Dr. Rugo Zelensky yabagambi Ukraine insists that it has all responsibility to protect African leaders in Ukraine and that African leaders cannot enter their countries with weapons tebasobola kuyingira na mundu bali bajja beekuumira yabega nti ngenda kubekuumira bonna nabapakira wamu n'abakuma nabapakira mu gundi emu mbobedda bakangana ye Putin yabagambye nti okuteesa Ukraine erina okukkiriza nti bino ebifo ebigenze byawambi byagenda tebajja kutegeeragana balina okukkiriza nti bino ebyagenda byakola ki ebyawana eby'Donbass awo wonna Crimea, Donetsk, Luhansk, Mariupol, Bakhmut kale Bakhmut bakyagirina aba Ukraine Zaporizhia bannange bakoze ensobi tebandyogedde kya mmere nabaga nti mujja mutyeno okusaba emmere mbu temulina kyemulya nga mwe musinga weather ennungi mu kontinenti zonna eziri ku nsi ne mujja eno mu ddungu gye tuli mu lutalo nti ate mutusaba mmere nti olutalo lukome mufune emmere buli muntu agidde mu nnyonyi ye eyakolebwa Amerika ng'olina abakumi 100 muli mu masuuti muli bulungi buli muntu alina eno akawunti eya dola abakulembeze bwa Afirika muli kooki ng'ali mu t-shirt eddugadde ekitogi n'ekipale ekyattuwa ekiriko ebisawosawo wabbali ne canvas eddugala nze ndi mu mapamba n'enviri sinsanirire nze ndi mu struggle obadde bagamba kale kakati mbawadde omukisa mwogere namaana ayogere eddakiika 3 nga ba interceptinze nayogere eddakiika 3 naddamu nabakakati kale njagala mpulirize nomwogera naddamu nayogera essaawa namba Zelensky kyokola nti African Union yeetaaga ebeere ne intelligence agency nga ya Africa singa nabo babadde bagirina bali tebandi bakozeeko eryo fujjo mbwe mbaluzinoga nti njala ebaluma anti yabamazisa essaawa 9 nga tebanywedde kyakulya tebanywedde tebaddakingiroyedde ekinyebwa ekisiike nabaga nti mbadde njagala kubalaga kyetuyitamu eno ng'eri ebikompolo oba yabadde abikasuka obadde buli webigwa bati ne beesika ne biwandagala ne beesika owa Sisirila Mafosa yagambye tutwaduse wansi mu kizimbe ne twekweka eyo mbw ate abakumi babwe nga ate bali walala anti bo babateeka mu baasi ndala okutyamu amagezi we gasookera olabe ennyonyi buli ku makya zitendereza Katonda tya Mukama simbula genda okole Top Radio Morning Crew. Get up and get going. mukyekyo okusimbula first class ensi yakedde dda ebigenda eyingira kibuga waliwo omwana ow'obulenzi bamuyita Prosper Wambalya Wambalya emyaka 3 egy'obukulu abadde afuna omusala gwa gavumenti okumala omwaka mulamba ng'omusomesa wa science mu secondary school e Bududa district naye ng'empapula zeyateeka mu Education Service Commission zaali njingirire waliwo anko yali akulira gundi yamuteekako nga si musomesa yafuna mufunyi musaala asika busisitooke agava e Nigeria ga President Tinubu Bola Tinubu yagobye bunambiro abakulembeze ab'enjawulo ab'ebitongole omuli Inspector General of Police omuli akulira Customs naye yamuyimiriza bunambiro era n'alonderawo abapya ali mu kisanja kyekisooka era mu ngeri yemu mukulembeze Bola Tinubu yasisinkanye Bill Gates wamu ne Dangote nga yasisinkana eno yabadde egenda kwogera ku byabulamu mu Nigeria jjukira nti Bill Gates yakutandikawo Bill Gates Foundation eneekola ku byabulamu kati kwe kumutwala e Nigeria manyi Nigeria yemu ku nsi ezisinga abantu abangi ennyo mu nsi yonna kati buli kyokola oteeka okuba nga nabo bapulaningira Nigeria amangu ago waliwo kwekolaki kwekulayira kwekugoba kwekuwalayira kwekugoba waliwo obubbi obwabadde mubende naye bwamaze essaawa namba gyemisana
nga poliisi teyanukula esawa ki namba mbadde ndaba wano footage bannange bayingiridde supermarket ne banyagulula mu mubende ababbi okumala essaawa namba nga babba bubbi nga teri ayanukula essaawa namba ate misana kubanga bwendaba waneeno ku kamera ndaba 06 etegeeza ogw'omukaaga 19 nga 19 jjo 2023 Monday 17:34 17 kitegeeza saameka nga 11 nedakika meka 34 zibabbye babbidde essaawa namba mu mubende tawuni nga teri ayanukula ekiri mu Uganda 1 hour abantu bafe abali eyo nga banyagulula bunyagulizi bwolaba wano footage bita bakubireko abantu baffe ensasa sebe bazze okubba bazze n'emigemera wala ate nga mwesana bataddeko n'obukookolo oba bekyababba abantu bannange n'emigemera wala kusinziira ku footage gwe nnina wano bakubye bana abakola mu supermarket ekyalo kyona kidduka budusi misana sawa 17 kubanga etinawa ziba 12 mibyolaba footage manyi kisa eri ku ground Uganda yonna nsalo ku nsalo kuki kati oyebadde alwana nawa mundu ate alwana naye omundu banayita wano bafutuka mukino mutumeregana butumereganyi olwokutya bana bana kumanyi ekibuga kyemubende ennaku zino kirimu abantu kikulakulanye nnyo olwagolodi oli gwe basima egundi bizinensi golodi oil roads bazikola awulina okuconnectinga ekakumiro mukeeka naliyo mabegaka baze bataddeko obukookolo ne AK47 misana mukama n'ensawo ez'okuteekamu ettooke yatuyambye ne batatuuka ku rediyo yaffe eri mu kalina waggulu rediyo sate zibeerawo ku reception ez'ebirango zibeera mu banka basulira mu banka zibeeraawo kati gwe wano gwolina sente za rediyo ziri mu banka ne bwojjogira bwereri kati yogera byomanyi ati wuliriza tebabalumbi ate balumbe batwala eki batwala ebyuma tewali sente sente zibeera mu banka kati oyinza okujana ku top radio okubba obbeki sente ziryawo ku reception obbeki eno supermarket banka yagala ogamba nti wano siwalikaleka ate obbeki olegalaati batwala kompyuta goyinza okubba kompyuta ogitwalewa obulidwa byobba kati ogitwalewa kompyuta abaliwo tebaba mukasente otambudde nakawumbi bakalu onotambula banakugjamu zolinamu 5,10,20 mulaba oyo nenkebete kabuze katambuze nze gwabuza sijembeera ate siribamala ne batuuka wamu ne bagabana nti golese ekigolese kiba buli omu kyatutte kyalabasaafu bwagimenya kumpi kugikuba mugere ensawo ziiza okuŋŋanya naye baleka bategedde nti waliwo ettooke eryo lyonna era ti abakola muli bibabagambye kuba kati lino lyonna ettooke gitute ate nesawo basaze waliwo n'ebisawosawo abo babagambye bugambi babayise buyisi babidde essaawa namba nga teri abanukula oba polisi beye mubende basiibawa abasupermarket onoyola abantu onotusaawa ekiri wana babyagala omanyize bannayuganda bawunya kati bagala nnyo olugambo kyamani yetago bakola tugenda tekawo embeera kati abantu mutandike kusasula onaga nti waliwo nebifaananyi vidiyo nti emubende waliyo barracks footage wa CCTV
si video ntoli yagikwasa simu naye kirungi kati wanabe nagulu bagenda kiyingiramu kuba kamera teziriyemu bende gyeziri kino bazze bambadde obukokolo naye ati bajja kulaba bodaboda kubatambulira n'emmotoka tosobola kudduka bajja kulaba infact baddamu ne baliwayindinga kamera paka gye mwavudde wazze otya ne balaba bodaboda ekudropinga noyambala akakokolo ate yakulese ate ne bagenda nga bakola ki bakize emabega baliwayindinga bali mu kamera enaggulu kati gwe mulimu gwabwe balabe pikipiki kuwajidde kubanga bagende ku bodaboda toyinza gibika maaso namabega wayambaliddewo akakokolo bagenda babizaayo ti mubiru bwabadde mu studio yayingidde atya yavudde atya ku maini okukirira ku top radio yayinza atya ku roundabout yebwayise yavudde atya mu makage ani yamuleseeko yayise atya guni bajja kubakwata with the use of cameras bajja kubakwata police bayole tuwe ebifaananyi bantu bakwagala nnyo ebintu tudde mpozi nange kansasire ku mwami wamala cruise storm tukyali ku bino ebyobutujja ebyokutta okubba muganda waffe muwada kakulu awo mu mulimira zone ebukoto okufirwa omutabani we Dr. Robert Kalungi omu America bane ekitalo nnyo kitalo ddala naye abali kusimbula njagala okubuuza environmentalist honorable Christine Kaya ne Joseph Alitua mwami omwerufu tuwe amawulire Emmanuel Wembo ne Medicine bana tubagala nnyo nti mwasuze mutya ne Kaso Fred bakaluba owange twewunyiza omubbi eyayita omuko wa Katolo Bwama w'omugezi Paulo Katolo Bwama biso kiwojjolo bidugu kati yazikibwa ku Lwokusatu lwa wiki ewedde eyamenya ekisenge kya Katolo Bwama n'ayingira mu kisenge ekya Katolo Bwama n'agwa munda n'agamba nti nze nzize kusaasira mwannyinaze namwandu n'okulaba nti ebintu biri seefu ne bamubuuza nti gwe namwandu gwe mukweya wawa n'omuntu namwandu gwe wamugaba wano n'agamba nakkiriza nti ye kyokka ne bamubuuza ekibuuzo ekyamanyi nti wamuwaani yogera amanya g'omugenzi nga tamanyi linga n'abaana b'omugenzi eyakubibwa ennyo bakubyoyo kizuuliddwa oluvannyuma lw'okwekubamu ttooki biki ebyayonooneka twakola tutya biki byonna nekizuulwa nti yagenda n'ebimu ku biwandiiko eby'enkizo ebyomugenzi oyo omubbi ayina akabinja ate ngako tekabba ssente tekokya mmotoka tekabba wabula kagenda kuyingira mu mayumba nga bwe kajjamu ebiwandiiko eby'omugaso olinga bba biwandiiko bya mugaso sebo santekizo kiwulidde neonalebo beti naluyimba endingidi yakabi yanjawulo ddala ndabira pasita mbala owange omukulu gwe bayita Abudala Kitatta akomyewo mu butaala naye yakomawodde naye kakati Kitatta agambye ng'alina Uhuru Salimu Uhuru meya wa masekati g'eggombolola y'omukulu w'ekibuga bonna b'NRM nti bo bagenda kukola akabinja akaabwe akalondoola ebintu NRM pulezidenti byasuubiza ne NRM byesuubiza eri abantu kalabire ddala nti bituukirira tabamuwe motoka atoke mu nkola ekirowoozo ekyo yali mobilizer mulungi just gundi muswiba just gwe gwagira ki gwe gwamukuba owange waliwo abayimbi ba Uganda si basanyufu abayimbi ba Uganda bonna banyigidde abagaga bakwagalana naye ate era niwe baana abanyigira tebalina kye bajja bakola olw'okuleeta ani Awilo Longoma nayimba ku kabaga k'omukulu Godfrey Kiruga yalese Kofi Olomide ekotidde akuba omuziki oyo nalabye abantu nga babibya omuziki we waka Sabo Hamu yamusasudde emiliyoni 365 zedola emitwalo 10 kino ekyababbi ababidde essaawa nga polisi ejja kyokka mu kibuga Mubende omanyi bulungi nti kiri congested waliwo n'abasirikale kuba mulimu nnyo amafuta mangi kati abasirikale abakuuma petrol stations ez'enjawulo n'abali mu bitundu awo bandibadde wakiri beekolamu omulimu ne bayamba ku supermarket abo owange kizuuliddwa nti abayizi ba ku universities ez'enjawulo wano mu Uganda
butawuni obuliranyeewo webalyawo ebintu tebabisasula ebintu kamagu byofukumulira okumu byobijja ani oyo abuuziza Fred Kizito muko bwobijjawa buli dakiika byofukumulira okumu bino bino mulimu gwe mulimu gwe Kristo Kamagu International Security Organization eri ku ground owange era gitwala ngiwandise ewa Brigadier General gundi Christopher Damulira Director wa Crime Intelligence jagitwala agiwandisa alakiriza okugiwandika ensonga oba ngitwale mu shemu ayo wafande birungi agiwandise kiseberenge eri authentic bulungi zenga umwanyiraze pelani businje walevo ya wansi sebo yakuzibwe dala wamanyi nnyo muvena mulabe dduka onagenti kisse ekola muwala wa Moses Kasiri kisso agenti kisse ekola eri ku ground mwabale emirimu mukulu Sechewa Charles omutegedde polisi egenda maaso n'okwewuunya ddala bafaaki akabinja tekatta abantu tekabba kokokya mmotoka nakola ki kwokya mmotoka na bizimbe polisi ga kiki kino yekyo kiki tuli mu Uganda n'owulira kino n'owulira kiri banekyengereza bakubiriziddwa okwegatta basobole okwekulaakulanya ekibiina kya Rotary Club of Muyenga kikubirizizza bannakyengera basobole okwegatta begattire ddala ki basobozese okwekulaakulanya Awaji Aruna Kasoro Kyeyune ow'emyoga alabudde abavubuka naga muleke kukyama luba ebintu temubiraba lugawe mubiraba oludda lumu newe mugaanamu okujja okufuna essente z'emyogo beza parish development model era bali bemugamba nti nno tetujja kujja okuba tetuwagira kibiina ekyo ekizirese bo bali temubafaanana babagaana onagenti Kamagu agwana mulimu mu gavumenti okufeffeta nze nkwagaliza obeere mu kitongole ekya National Planning Authority kyembambeeramu anti kiina enteekateeka ya 5 years development plan myaka 5 gino tukole kino mu myaka 5 giri tukole kiri ate otunulwemu oba mutuwalizimu bintu bya bulambuzi obeerenga ensonga ogigusa bulungi nnyo mu byobulambuzi afande muyindi jambo sa ngenze omugugu gw'obwavu gumenya mama nze kamala okwebakayoko omulundi gumu gwokka ngende nkole onigina kinga eyakoledda nga bano bakededde okwatika simbula bawaka genda onoonye sente simbula nesoze olupapula olwa bukedde omutwe ogugamba nti poliisi eyigga akabinja akookya ennyumba n'emmotoka ate nga kano kapya abayizi abawonye ADF bayogedde ebitiisa ate nga looya alepuka nagwa bukadde 195 omusango gumaze emyaka 10 biri muno amawulire amalala gagamba nti abantu babiri ebafumitiddwa ebiso luddawa ojja bisanga muno ate nga amawulire amalala mangi nnyo jagasanga muno gagamba gatya bakulaze wano abayizi abafiiridde ekaseese kitalo nnyo America eziza China mu kyama ku lutalo lwa Ukraine ate alupo agumiza abake IU ku bisomesebwa n'aba NRM mu Kampala batandise okulondoola ebisuubizo bya President Museveni biri muno abegaba bakola ebibumbe mu bucupa baluwe bali kulwana ate nga ogwa Susan Magara gutandise okuwulirwa banaye emisango Magara omujjukira omwana oyo obuwala gwe batta bannange kibi nnyo kibi ddala abantu abatemula bannaabwe bakola bubi munda minisita Mayanja alaze ekifulo omuntu ow'ekibanja omujjuvu n'ebirala ojja kubisanga mu bukedde mutadde wabbali nkutte New Vision omutwe gamba nti kaseese ebibuuzo ebitanaddibwamu waliwo abantu 20 abayoleddwa edda olw'obulumbaganyi obwo ebipya bizuuse ku kubuuliriza ku ba school donors n'ebirala ate wano President Museveni atandise okukola emirimu wano yekubiza ebifaananyi n'abakozi aba State House babanonga bonna abafumbi masks zirumye teri atali mu mask okujjako president yekka
presidential initiative ku nsonga zaki z'amatooke egenda kutondawo emirimu gy'abavubuka biri muno. Ate nga bw'oba yogera ku reception yogera ku uniqueness. Mukyala Brenda Sekabembe yagambye adumira amagye Congo uno akyaddeko ga Uganda n'agalambula. Kyabazinga asabye wabewo emirembe mu Busoga ebiri mu lupapula lwa New Vision. New Vision yaga nti abantu bana bebewandiisiza mu kalulu ke Oyam North by election. Kuliko wa Nup Daniel Okello, wa NRM Samuel Engola, kuliko wa UPC Eunice Apio Otuko ne wa FDC Newton Okello. Biri mu New Vision. Omukyalo omusuubuzi munyivu bya nsuso olw'okulwawo okuwozesa Kanso Felix Kintunteza bamita Aida Nakachwa yakaayi. Ebyekasese buli omu abuuza bibye nti ab'ebyokwenda bye bataakoze gwabwe oba abatujju be basinziza amagezi. Abatuze bano nga bagenda okuziika omu kubattiddwa nange okufa. Biri muno. Ate trillioni 6 zezigenda mu nguudo bwatyo PS wa finance Ramadhan Gobi bwagambye. Ate nga security eriko akabinja k'ababbi keyaguddemu. N'abantu 17 bayoleddwa nsonga yaki bano bakabasanya abakazi n'okubabba mu disitulikiti ye Amolata. New Vision alimu nti family ya senior military officers bajjukidde Kano Jack muchunguzi uno wano departed NRA hero Jack muchunguzi bamwogeddeko wano yafiridde Nakasero hospital. Kitalo nnyo ddala. New Vision mumaliriza ngenze mu Daily Monitor agamba nti ekiro ekyekikangabwa night of horror ekasese boogedde byonna ebyaliwo. King Mumbere naye ayagala answers ku by'okuttemu eryabadde ekasese. Gavumenti egamba nti covid yeeyongedde mu bantu. Ate engeri omusajja gye yasendasenda abakazi 2 aba mobile money n'abatta n'ababbako ne sente bamukwata. Etteeka lirino erijja kukutunda omusaayi mu malwaliro. Omusaayi tegulina kutundibwa naye ate amalwaliro g'obwannannyini gabadde gagutunda. Abantu 2 be bayoleddwa ku bulumbaganyo bwabadde ekasese. Eyawonyeewo aganye nti ngenda kuyingira obusirikale noonya abayeekera ADF ngenda kubanoonya. Ate palamenti erwo kubaganya ebirowoozo ku bulumbaganyo bwakoleddwa ekasese kitalo. N'abayizi n'abasomesa badduse mu masomero ekasese baganye nti situjja kufa nga newanyiwaawo. Akulira eddwaliro ly'e Mulago asabye wabeewo ekikolebwa ku kutaasa okukendeeza obubenje ekisusse. Mukyala Dr. Rosemary Byanyima ag'ekisusse kumpi buli mulwadde tumusasanyako bukadde buna. Wangi munaffe segane wabulirewa ndize mbawulirira buli nnaku. Ejo oli segane Ndi munnange ali atya omuwuliriza akufumbira? Afumbira mulungi. Omuleseeko ovuddeyo? Sinaba. Okyali waka? Nkyali waka ate mutugambye kino nti avaayo ssaawa zino okujjako nga mubbi obanga alina gwaganza oba alina neŋŋamba wankanjira nsigala tebanjyamu obwesi. Buuza ku bantu 2 3 kaakati bannaawe okusookera ddala mbuuliza ddala kumu abatuweereza ebbanga lyonna. Ffe twakedde dda tokyetaaga tubuuza. Kaakati Kalinda Musa gyali mutunze neyangaleddi waliwo onaleko omukimwanda otumidde nnyo Kalwanga ne Kalwanga naye mutumidde. Gamba ti Honorable Chamuzi David Kalwanga. Honorable James Kalwanga naye mutumidde nnyo. Nalabyeko n'ono gwe mutera okutumira
uwe machingi ono gundi ali kasengana mulya nyama mulya nyama n'emmeeyi ono omulala beera bulungi beera bulungi omulala kamagu wangi ogamba otya mukwano twakeddedde se muli mutya mukiri bodaboda kira Kayembe stage muli mutya eyo tuli mukwano gwa Michael Kigozi mukwano gwa Michael Kigozi oje nkutwaleko ku nyini nyama we manyiyo mu payini eyo mukalizo ekiwaffe omukulu yantwala mwami biganja Charles yantwala yodda mu payini owayi nasula eri waggulu mu ttabi eyo waggulu nezivuga omukulu bamuyita Krisi owekira mubuuzizaako Chris Chicken Chicken kulisaawo ku mulamu ali mulawa ne Bulindo mbuuza ku bavuzi bagoda bonna ovugira wa Kayembe stage kira Kayembe stage ye entegedde Kayembe awongedde oludde Bulindo awo ng'ovudde ku laawundi awo ntegedde waawe batundatunda ebirimerime awo awo balunda enanansi empitirivu ebirimerime ebiri kafunvu waggulu awo olyoka otukali masa wali kiramoolo awo wenyini omugaa Kamagu tukwagala nnyo mwana nja kuyitawo olwaleero mbabuuzeeko kyakayi mwana nja kuyitawo awo Kayembe awo nga Kasaawe awo wenyini awo ntegeddewo ntegeddewo pozire ekyambuka eri ku woteeri awo wenyini beera bulungi tuyanzege my beautiful sister sister Najingo Lilian ndabira nnyo omuko ndabira nnyo Oweni ondabira nnyo Tracy ondabira nnyo Sandra mbagaliza okutambula obulungi ennyo taata wangi ssebo ogamba otya taata twakeddedde muli mutya essebo tuli taata essebo ono mutabani wo Ssaalongo Ssetunga muli mutya Ssaalongo gyendi munnange obukuluma ogamba otya weetuli wano mpolampola tuweereza eggwanga mwebali kuweereza abalina ezzalawo ne baleeta ezzalawo abatazalawa tebazalawa weteketaiza kuzalawa abatukakkanyalanka tujja fafaagale nabo tubakuba amannyo tugayiwe esebozikiriza nkukiriza nsoke nibaza akatiko kasekyawusandikula kusonolita kakulembera kuligedi emirimu kagikoze bulungi jambo sa abaisuke beebale omulimu gwe bakoze lyonna mu prime ministers office kanzije beerako alo taata wangisabo nzikiriza mbuuze kwa Afande Ronald Magala ow'embuya nkwebaza byonna byonkolera Afande Ronald Magala ow'embuya sebo muno era nawe oyongera okumunneebalizaako kansala Sawulo okulya waliwo Makolo Kavuma lubajja oyo abasajja abo sebo banyambako mu mbeera yange yonna omanyi bano bonna abeeyimirwa mu prime ministers office taata bonna bagenda kudda mu bayoolwe okusinza ku bbaluwa gye nalabyeko jjo President Museveni gye yawandiise bonna abeeyimirirwa juzi abantu 5 mu kooti bonna bagenda kuddamu abafuna gundi beiro bonna bagenda kuyoolwa bagenda kitalya Afande isoke jambo sakakati sebo esebo n'abakozi b'akatale ka Kasule market bonna mbagaliza okukola obulungi emirimu beera bulungi tuyanze gye tuyanzige abantu baffe tebagenda kuvundira mu buduukulu okusinzira ku bbaluwa gye nalabyeko jjo President Museveni gye yawandiise bonna abeeyimirirwa mu kooti okuva mu prime minister's office bonna bagenda kuddamu okuyoolwa we balinyirayo bwe bati kutwalibwa halo wangi ssebo wangi taata obulamu bugamba taata mukama atukumye bulungi bwetuli ndi wano ndi butumbi oli luddewa ndi butumbi ova mukasawo n'ogenda jimbi namugangayo munda gye balima ennyo kasooli gye balima kasooli eyo gye balima ebinyeebwa gye balima ebikajjo waliyo olumonde mungi nnyo n'emiyembe byonna bulungi sebo muli mutya eyo gye tuli sebo okola kyolima okuba amatafaali ag'ettaka tukuba amatafaali ngendiwe Kampala naye ewaku kibanzaala ebakuzaala eyo eri ekijja ekisebo nagenze kulambira ku kijja oli olaba ttaka ng'eryakulisalaasala tereevu njagala eri okulimirako kivuuvu gyebiri byonna tetebibulayo sebo eka yammeka eko kakati eyingidde obukadde 2 sebo tebalabuse bangi sebo batandise okulabuka batandise okulabuka taata buuza ku bantu bo mbuuza ku maama wange ebitumbi byawo waliba
mama wange yini yadde nakati yakuwadde ki aliwo essaawa zino naye ati kendeeza kweyo lediyo gyolinawo mu nyumba kendeeza kweyo lediyo eryawo mu nyumba kati buuza ne kubali e Kampala abali e Kampala mbuuza muganda wange Basimanga embuuza mukyala wange Silivia mukazi wamulekedde ani jali namulekeyo sidago namulekete mbulira yawaka ntwala enkota y'ettooke n'esseggwanga awute ku supu gwoli muganda wange ate mukyalawo nteba omulabirira nga toliiwo osobola omulabirira naye enjala ntwala esseggwanga n'enkota y'ettooke wakaawo ojja kubitwala otidde amapeesa amapeesa ngatidde mugulire n'essimu nja kuleeta enkoko njagala nnyo okujjako ku kyofaawo tutunulako evulabe liiso ku liiso wendi wano sirina mutawaana kasojja nga tizidasuka ssaawa nnya lebulangi omundabire bulungi webali wano bali ku magi ne kacaayi akamata ne mudingidi n'emigaati emisiige omudingidi omundabire bulungi nnyo wali wanene oba onoomutwalako wantu mpolampola amyuka amaaso mpokiibudde beera bulungi akunkumire mukama ebula 10 wangisebo munabudde kyo Peter Njesen oliyodya nti sina buzibu bwonna bagamba kyeyo gyebali balumukira ku kaddu osinzidde wa nsinzidde mu kibuga kizange Kampala wangi nsinzidde mu kibuga kizange Kampala mwokolera esebo era mwosula olinga kalooli sebo esula muzeeyi mbadde nga tugetusize mu Kampala kakati osinzira wa gyosula nsinsula nasana oli nasana gye bakuba obutayimbwa byaggwawo ng'ate poliisi yayoddaana ku wiikendi abakwata obubadiya abakuba abantu amayinja ga minzaani nepeva n'ennyondo olumu obubeeramu nabo bivaawo buuza ku bantu ntuula kunkulu wange geze kutekayembe nemuyamba wange gyakitatu ne mama wange mutala ekabembe naga nasimbula ngagala nnyo era bulungi batulabira bennansa salongo kaswa bulijjoni embalwa yakeddedda sebo wangi sebo ogamba otya munywanyi sebo wakeddedda sebo muli mutya tuli naffe bwakedde bulungi ono wiikirifu mwesige sebo asinziira nakawa baliwo abakedde nabakedde nakawa kwe baliira tebaako babuuzeeko genda kusookera ddala ku munywanyi waffe Kayondo Fred okuva e Mukono South mundabire nnyo nange mwagalayo Dr. Kennedy Kunga omumpulizaako mundabire nnyo yali mubayoko wa Enterprise wali enamave n'omukyala waliwo onalebo wange nakawa wekijowero Ssennyonyi nosembyayaani bali kukola bulungi mpozi ngenda kusembyayo gavana werubaga ndi twamukazaako Abubeka Kawalya beera bulungi Titus Recheraho yakeddedda ye mukulu kyoya twakeddedde muli mutyeyo ssebo ng'olabe n'obugonvugonvu banga nti olimu embiro nkuba yankuba nnyo mu mbelo kati oluwama nkuziika nalaba weetala nnyo nnyo gwateekako olubugo olwasembayo era yali wademocratic party mwebale kumuzinga bulungi naggumira yawumula mirembe ati okuba nolo navayo enkuba yankuba nnyo ndimu omulwadde omwengera era simbadde sikyava lubaga waggulu kakasozi oli mugonvugonvu nja kuba bulungi era nebaza nnyo sooka obeere katono nnyo tova katono ngira bweya mbadde nkugamba esebo nange nabatera okuzigata olubwama naye ngera ntereera weetala nnyo wakola nnyo wasibula bulungi mu NDP kato yali mukama wange eri mukwano gwange ng'omuntu kato okubazanadeko Muhammad Nsereko konti wa Kampala Central bonna byeyakola ku musajja oyo namulabyeko eggulo ne mukwasa amabugo Nsereko yennyini mu ofiisi ye wali wansi olikayo nnyo ennyo omukulu Kawali Abubeka honorable w'abantu balibaga North yayiwawo omubiri n'omwami Faiswali Iga Makanaga kwekenyo
Luchamuzi David Kalwanga mbona busuju. Mwesimbu nyo. Nyo neskovia we. Skovi na juko. Kote kwa mkulu. Bakamula. Ilari. Mazongo tu. Mwakuta dosi. Manchiaga. Mbagaza mjime. Nisa mzikiliza. Mbuza kubantu wabali babidi. Sotekeze banaye abantu mwena. Banaye setumba mulwadde. Setumba mulwadde. Banange setumba mulwadde. Abawuliza muyambe setumba. Wali iranja utekeza omukulu wali abubeka. N'omusajja mwita Gudjo Kalwanga n'omugera ni Alani Mayanja. Musajja nabadde nnyo musajja wa Alani Mayanja nnyo. So Alani Mayanja sewo ombaka wawe swanyi wa wasana bwera wakiikirira. Nirabe setumba Salongo. Nsubuka po. Mitawa Kampala nkulu kyofoto kabeka buyi. Manchofa. Kyobo mbanyi bulungi. Tumutwala wa. Agenda Nakaseke Central. Kujani. Kujaya. Alani Mayanja yabayoda. Kakati. Tonga michofoto kabeka buyi. Kyofa. Kati kama n'omuziga mwita baba mwita omusajja omulagira ndawula lyadi mukazi enalemu ekya ndawula lyadi mukasa bera bulungi ndawula omusawuli kumutumidde nnyo okansebe oziga mwita santex omanyi bulungi tewali katebe sakala yaŋŋambye bunoonyeeko Sozikawere yaŋŋambye gamba kamagu Sozikawere omusajja kawulirudde omanyi omusanzeewa Samula bidala begundi Beningabo namulabye namulabye munasa n'omu obutavaamu Mama Irala ate yabadde agenze eri yabadde alina akaviri kayagala nga musindikidde sente nga nesindikira Mama Irala sente z'akaviri nze mujjanjabye Mama Irala omusajja atuli n'omukazi we akaviri kati obaesa sente Beningabo si byaliko yali ku birala nnyo akyakazi sebo baako tugyeko beera bulungi sendawula Ronald alina Kosi Village tulabire nnyo street atigo Joan mwe balukwadwakededda Hello wangi sebo webale kuweereza mwebale kuwuliza Top Radio notwagala nnyo twala studio budde kuba kyetukola eno ani ono okuwo Salongo Kawukyembe Nabbingo agamba ki Nabbingo mwetuli tuli bulungi ali atya meeya Meeya Kyengera Town Council Ssaamasaso Alukaza Mulumba mugandi ankyaye nnyo mwali ne Nabbingo tukyalina ekizibu nga bwe nagamba n'abazzukulu ba Sembizi Sembizi nabakugambako nti ebbanga litutenda Kabaka ettaka lino lirye lya Buganda lya Kabaka abantu bawa obusuulu bawalizi balina ebyapa omanyi ng'ogyeko Ntebe Road ababbi b'ettaka bala bali ku Nabbingo ne Musanji abaweewo abatunda obuweewo jangu gwotuuke ku ggombolola Nsanji Wakiso Ntebe ttaka lya Kabaka ne weewuunya mubbi w'ettaka ali ku Ntebe Road Kanso Dennis Bugaya tuyambeko olw'ensonga bano balangira n'abambejja abamanyiddwa mu Bwakabaka ate ne bayita eno ne batyoboola abaweereza ba Kabaka ne batyoboola buuza ku bantu babiri basatu tweyongereyo n'olw'ensonga eyo kojja Africa Ntambi Gonzaga ebisegaawo ndabira mukyala waffe Mama Aigidi Betty Oliver Namusango Kanya Loni Nyanzi Mukesi Sound twagaliza birungi byerere waliwo omusajja kwanda obamuyita Dr. Adrian Sechanz beera bulungi bwana Tayebwa Duncan y'omu ku bakededda abali kusimbula first class bakededda Musoke Charles Omugwe Nasana kukyenda bweru naye yakededda omugagga Kamagu wangisebo wasize otya muganda wa taata mukama atukumye bulungi muli mutya ono nkada Hannington mpaka Lubula Bulumo oli luddawa ndi wano Bulenga Kalambi muganda wange oli Bulenga
Esibu. Abantu bebulenga bakyakala. Bali bulungi beyagala. Bulenga abeeramu abantu ekiro. Nnyo. Waliwo hoteri gye bazimbye ku luguudo olw'empya. Webale nnyo. Ogitegedde eri mundaawo katonotono awo. Esibu yakayakane. Eyak'ettaala emyufu ennyo. Eyak'ettaala emyufu eyo. Nagisuzeemu ebiro 2. Ey'empya. Esibu. Omwana yakoze ekisenge. Omusajja yakoze ekisenge. Genda ogirambula munange otulekawo mu buti munaye byansi byakuleka katolumu amata kyalya katulye bye tulya. Kituufu bino byansi. Osika kyosise. Babuuzeko 2 3 tweyongereyo. Ntumira ku mwami akomuyita Yusufu Minaji. Mukulu Minaji. Eso. Muyimbi. Si muyimbi. Eso n'omulala bamuyita Denesi. Ntumira ku mama wange Tibitendwane. Esimu yonge kabakabo ndikodinga. Aneda muganda wange. Buuza ku Asembayo mukola mirimu ki eyebulenga? Siba tayiro. Osiba tayiro. Ntera okuwulya ziri diagono. Ne square. Nzimanyi bulungi oba bwenzitegeera. Nkulaba muganda wange. Kale nkwera musizaako nnyo. Kale Mukama akunkubira olunaku olungi ennyo.